Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa 3 ABN nkwanirizaako bya Mukama waffe Yesu Kristo. Olulimi lwaffe olwaleero luvudde mu kitabo ky'Abaluumi essula 12 onyulwa 12. Musanyukirenga mu kusuubira, mugumikirizenga mu bunaku, mweyongerenga okusaba. Kino kitegeeza nti nno omuntu atalina ssuubi oyo aba mufu. Kyova nti nno olunyi lugambye nti nno musanyukirenga mu kusuubira. Buli muntu omulamu alina essuubi nti bw'inaba bigaanyo olwaleero enkya bijja kutereera essuubi lye tuba nalyo. Neera olunyi lugambye nti nno musanyukirenga mu kusuubira, mugumikizenga mu bunaku. Bw'obanga wakkiriza Yesu Kristo, obanga wakisalawo Yesu Kristo okuba omulokozi wo, bingi nnyo by'ojja okusisinkana. Neera bingi nnyo by'ojja okulaba nti nno bijja kusoomooza. Naye tulina okugumiikiriza mu bunaku. Nekyanaagamba nti nno mweyongerenga okusaba. Kitegeeza nti nno tetulina kulekerawo okusaba, naye tulina okulaba nti nno tweyongera okuyita mu mbeera eyo, naye ng'okusaba kulina okuba nti nno kutubeera kumpi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Muganda wange, mukwano gwange, mwannyinaze omwagalwa, kulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama Katonda era tumwebaza olw'omukisa gw'atuwadde nti enkuyege zikyatukubira enduulu. Toli wanjawulo nno muganda wange okuba nti osobola okundaba mu terefayina yo, kubanga we bali abagalamidde mu ddiiro nga tebakyawulira era tebakyawulira byogerwa era nga tebakyalina mugabo ogw'okuwulira ebigambo eby'obulokozi bye tugabana buli nkya. Njagala okujjukiza nti buli ku nkya essaawa 12 ku maliiri tukuŋŋaana ku bigere bya Yesu ne tubeera n'ebyokuyiga ku ssaawa 12 buli nkya. Kale bw'obanga obadde tomanyanga ku nteekateeka eno, essimu yo essaawa yo ey'oku kisenge ng'erina alaamu giteekemu ekujjukizenga nti ku ssaawa 12 tuba n'ekyokuyiga, entanda eneetuteekateeka okuyita mu lunaku. Era pulogulaamu yaffe neŋŋanzi ku lutimbe luno olugaggadde olunene 3 ABN Television erina erinnya eyitibwa ensulo ey'enkya. Amannya agange nze Ziwa Elia, omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo mu Seventh Day Adventist Church esangibwa e Makerere, Gaddafi Road opposite LDC ng'oyambukiriza okutuuka ku kasozi k'abayivu oba ssettendekero wa Makerere. Nga tetunaba kuyingira mu byakuyiga ebyaleero era ng'ekyokuyiga kiriko omutwe okugamba nti buli kiseera oba ekiseera kyonna. Katusabe. Omulungi ow'ekisa Mukama Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, nzize gy'oli okugabana ne baganda bange. Yogera gye tuli
olwo naffe tunaawulira. Kkiriza okolere mu ffe ebinaawulirwa ebimu bireka wano naye tugende nabyo okutuyamba okuyita mu lunaku luno ne mu bulamu bwaffe obusigaddeyo ku nsi eno. Okusaba kwaffe n'okwebaza kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ekiseera kyonna ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Bakolinso, ebbaluwa ya Pawulo omutume we, essuula ey'omwenda, ebbaluwa yakubiri ssuula 9 olunyiriri olw'omunaana. Wagambye bwe wati: era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli. Oba kanziremu. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli, mmwe nga mulina ebibala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna, mulyoke musukkirirenga mu bikolwa byonna ebirungi. Asobola otusobozesa tusukkirire mu bikolwa ebiki? Mu bikolwa ebirungi. Toyinza kubeera nga olinayo ekikolwa ekirungi kimu n'olowooza nti okomye ku ekyo. Asobola okukusobozesa okubeera alina obusobozi obwo okukusobozesa gwe okusukkirira mu bibala ebirungi ebyegombebwa nti omuntu oyo muntu wa mpisa nnungi, muntu mulamu, nga buli kirungi bakyogera ku ggwe, ng'ani akusobozesezza? Ye Katonda oyo omuyinza w'ebintu byonna. Muganda wange mwannyinaze, teriiyo muntu mu nsi muno ayagala kubeera mwonoonyi lukulwe. Teriiyo muntu ayagala kubeerawo nga ye gwe boogerako ti omwana oyo, omusajja oyo, omukazi oyo ye mwenzi ate n'abeera n'olugambo. Bannange, teriiyo akyagala nti nze njagala okubeera mwonoonyi lukulwe. Taliiyo. Naye ekyakabi, abantu bangi nnyo bwe bagwa mu nsobi ne baggwamu amaanyi n'essuubi, kubanga buli ssaawa gwe basiŋŋaana mu nsobi, buli ssaawa yagwa, buli ssaawa yasiŋŋaana mu mbeera ey'omwonoonyi, ey'okwonoona. Y'oyo asunguwalira abantu kasunguyira. Y'oyo yeenyigira mu bikolwa byonna eby'ekkobi ebikyafu. Era y'omuntu y'omu yasiŋŋaana mu banywi b'enjaga, y'omuntu y'omu ye munyi wa walagi. Gwesiŋŋaana nga ggwe mu butuufu gw'okozesa buli kikyamu. Naye eri Abakristaayo bangi okukkiriza eringa nnamuziga oba omwetooloolo ogw'oku luguudo, abamu giyita round about, etakoma. Kyolwaleero olina obuwanguzi, enkya n'ogwa, enkya n'owangula, luli n'ogwa. Nekubanga wagendako omuddidizi waliwo ekintu ekyo ekyayambukanga nga abaana batuulamu nekyambuka nekikirira nekyambuka nekikirira, naye gwe omuntu omukulu ogenda okuvaamu nga kantolooza ali ku ggwe. Kale nno ebiseera ebisinga omwetooloolo guno tulowooza nti gujja kukkakkana tuli mu ki, nga mutuufu era tugudde nga n'enkoona enywedde. Naye si bwe kiri. Mukama atutegeeza nti ne bwe tubanga tuli boonoonyi, waliwo omukisa, waliwo ekkubo, waliwo omukwesese. Oluusi abamu tebagulaba, naye waliwo omukisa, omulyango omuggule ffe okusobola okutoloka, okwesimattula okuva mu mbeera eyo ey'okubeera aboonoonyi oba ababi, nga twogerwako, nga batuteekako olukongoolo, emimwa bagituyisaamu, oba oyita wuuyo omwenzi wa kuno, wuuyo kali lugambo, ng'ebigambo babikwogerako, naye nga mu butuufu weesanga bwesanzi. Nina omuntu gwe nawulirako nga bambi oba ekyagala kiyita kya butonde, olaba n'abasiyaga bagamba be babatonda, naye ng'ate nze ndowooza sina kulowooza bwe kiri nti kusalawo kwayo okutambula mu ngeri ya kibi. Naye waliwo njagala okutava ku mulamwa, waliwo omuntu gwe bannyumiza nga mukyala omutunulako bw'oti, abamu bagaa nti omuyiwako amazzi n'oganywa, naye
nga omukyala mulungi ddala, nga omukyala nkiddamu mulungi ddala, naye nga buli bwagenda yeetoolatoola alimu engalo, oba agenze mu woteeri ajja kuvayo ne wuuma, aveyo n'ekijiiko n'akambe. Bw'anaaba agenze mu saluuni, ebisanirizo ebyo ebyekyonviiri ze bayita ttongo nazo nga ajja zikuba mu nsawo, naye nga bambi omuwala ono omukazi mulungi, naye ng'alinako embeera eyo. Naye mbagambye nti waliwo omukwesese omukutu Mukama Katonda gwatuteereddewo, ye Bakolinso. Njagala obbategeeza ekibi nnyo ddala, naye ekibi kirina engeri gye kitandikamu. Bakolinso ssuula 10, ebbaluwa esooka ssuula 10 olunyiri lwa 13 agambye tewali kukema okubakwata okutali kwa abantu, naye Katonda mwesigwa. Katonda mwesigwa ataabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza, naye awamu n'okukemebwa era anassangawo n'obuddukiro mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Olunyiriri olwo nyinza oddumalako omwezi nga ndunnyonnyola, naye olw'embeera y'obudde ate nga mwangu okugenda ku mirimu okukola, njagala nduyiteko olukwakwayo. Agambye tewali kukemebwa, kyenyagadde okuggyayo kye kigambo okukemebwa. Ani ku mmwe ayinza okuŋŋamba nti gwe mwannyinaze gwe tokemebwa? Muganda gwe tokemebwa? Ffenna tukemebwa, naye kyenjagala tutegeere olwaleero nti okukemebwa, bw'okemebwa toyonoonye. Okukemebwa si kwe kwonoona. Ekirowoozo bwe kikujjira tekitegeeza nti oyonoonye. Kale nno bw'okemebwa, Pawulo kyavudde agamba, Yesu ayogerera mu Pawulo atugamba okuyita mu Mwoyo Omutukuvu agamba nti tewali kukemebwa okubakwata okutali kwa bantu. Toyinza kugamba nti bannaye ekigezo kino okukemebwa kuno okunzijidde, nabadde sirina kyakkola, ensimbi nabadde nzaagala nentoolako, ensimbi nabadde nzaagala, omusajja nga neesibiridde ne tugenda mu bwenzi, ekikeme ekyo weekiri. Njagala okutegeeza mu nsi muno mulimu abantu abatakyakemebwa nakubba ssente. Mu nsi muno mulimu abantu abatakyakemebwa na kukola lugambo. Mu nsi muno mulimu abantu abatakyakemebwa na kukola ki? Na bwenzi. Nga sitaani ne bw'anaamwetoloola atya, namwanamwekubako atya, awo nga tamujja mmusobola, kubanga Bayibuli egambye nti tewali kukemebwa kujja gye tuli okusinga okwaki? Okusinga kw'abalala. Nedda. Naye agambye nti ne bwe kubanga kuzze ateekawo ekkubo mw'osobola okutoloka, bwe kibanga kisusse, nga kisusse kikuyitiriddeko akuteerawo omwaganya gw'osobole okugudduka. Njagala okutegeeza, nakyogeddeko oba nakyogerako nti ekikeme ekikujjira Mukama aba yakipimyeko ng'amanyi nti oyo ajja kusobola okukiyitako. Kale bwe kiba kikulemye okuyitako kyava akomekeza nti kale naakuwa engeri gy'onoosimattula ekyo n'okikola ki? N'okiwona osobole okukiyitamu n'obugumiikiriza. Naye agambye ekyokuyiga kyaffe kigamba obudde bwonna. Togambanga mu bulamu bwo, toyogeranga nti kino kyanyinze, kino kyansusseeko, kubanga gaye obudde bwonna oli muwanguzi olwaki? Kristo omukoze eki? Akuwanguzza. Agambye nti Katonda mwesigwa asobola okuwa obuwanguzi, osobole okubala ebibala. Ebibala ebyo bw'obala ebibala ebyo n'olekerawo obuki? Obwenzi, n'olekerawo obubbi, okwetoolatola, byonna olugambo, byonna ebikyamu ebikwogerwako n'obikola ki? Akusobozesa kati n'otandika okubala ebibala ebirungi.
n'ofuuka omuwanguzi kubanga Kristo afuuse ekitundu ku bulamu bwo. Omukoowodde n'ajja mu bulamu bwo. Obuwanguzi obujja olw'okuba Kristo tumukoze eki? Tumukkiriza afuuse ekitundu ku bulamu bwaffe okuyita mu kukola okw'Omwoyo Omutukuvu. Era Yesu bwe yagezesebwa, bwe yakemebwa, bwe kyamusukkirirako n'agamba nti Mukama Katonda wange, Kitange, bwe kibanga tekisoboke, kale Mukama kyoyagala kye kiba kikola ki? Kye kiba kikolebwa. Naye nga ekisinga okusooka ndi Mukama akola ki? Nyamba, bwe kiba kiyinzika omugu guno ogumpewula ogutwale. Bw'obanga ogezeseddwa, okemeddwa, ogezeseddwa ekisukkiridde, olwadde, olaba nti obulamu bugenda, teweegaana Mukama. Naye mugambe bwe kubala kwe kusiimako, kale nyamba, mpanirira nsobole okuyita mu mbeera eno. Era njagala okutegeeza Mukama mwesigwa, embeera eyo ojja giyitamu. Bw'obanga ensimbi ze zikubuze, ajja kukuwanira oleme kubba, oleme kugenda oba oli akawuntanti otandike kuwandiika ennamba ezitali ntuufu, awandibaddeemu n'oteekawo 7, awandibadde zireemu n'ogattako zire endala 3. Ekikemo ekyo bwe kikujjira olw'okuba olina school fees olina okusasula, kikwase Mukama. Ekikemo ekyo asuubizza bwe kiba kikuyinze nga kizitoye, bw'onoomukoowoola ajja kuwa omukutu osobole okwesimattula okuva mu nkola ezaani? Mu nkola eza Sitaani. Teriiyo buwanguzi bwe tusobola kutuukako oba Kristo bw'atasobola tutuusaako. Tebuliiyo. Era tujja kwongera okukula nga kutuukira ddala mu butaliggwaawo. Era kyova toggwamu ssuubi n'amaanyi. Ogamba nze bannange, obwenzi kintu kinsaba, obwenzi nze bwe natondebwa. Saagala kukozesa bigambo mu Luganda abantu ab'embeerere bwe bafaanana, naye ogamba nti neesanga bwesanzi nga ndi mubbi, nga ntutte ebitali byange. Teriiyo muntu gwe yeesanga bwesanzi. Teriiyo yatondebwa bw'atyo. Taliiyo. Kyenva nkusaba munnange, Bayibuli egambye nti Mukama akusobozesa, gwe abadde abba n'akusobozesa okukola n'otandika okugabira abaavu abali mu bwetaavu. Olwo otandise okubala ebibala ebiki? Ebibala ebirungi. Mu kifo ky'okubba okoze, otandise okukola ki? Okugabira abalala. Bw'obanga obadde mwenzi, kale n'osalawo nti obwenzi mbuvuddemu, kale kanfumbirwe, oba bwe mba nga nfumbiddwa nga naye mwenkolere obwenzi. Mu kifo ky'okukola obwenzi, njagala tujjukire omukyalo oyo, tetujja kusomayo naye bw'ogenda mu Yokaana essuula ey'okuna, mulimu omukyalo oyo Yesu Omusamaliya gwe yasiŋŋaana ku luzzi. Njagala okutegeeza omukyalo ono yagendanga emugga ng'agendayo ku ssaawa za mu ttuntu, nga yeewala eŋŋambo z'abakazi banne, naye nga mutuufu eŋŋambo ze baali bamukolako ng'ebintu gye biri bituufu. Naye tekitegeeza nti olw'okuba ebintu ebinjogerwako bituufu, genda ng'oyongera okundaalaasa erinnya lyange olikole ki? Olyonoone. Naye omukyalo ono yali mwenzi. Yesu kyava amugamba nti njagala ondeetere bbaawo. Nanga amunaye nno sirina bbaawo. Nanga nti oli mutuufu kubanga n'ogwolina omukazi omusajja gw'alina ow'omukaaga naye si wuwo, omwendako bwenzi. Naye Yesu n'amugamba nti okusobola okutaasa obwenzi obwo, nsobola okukuwa amazzi n'otaddayo okubeera mu yontayonta w'obwenzi okubeera nga bakwendako. Mumpulira bulungi, ompulira muganda wange, ompulira mwannyinaze, nti nsobola okutwala okuwa amazzi agava mu nsulo n'otaddayo okubeera mu yontayonta ow'obwenzi ow'obubbi, okutwala ebitali bibyo. Era omukyala kwe kumubuuza nti gampe nneme kuddayo kujja mugga, naye ng'ategera amazzi gano aga bulijjo,
naye oluvannyuma n'akizuula nti azudde Masiya wa Katonda. Omukyala oyo yava mu kubeera omuyonta w'obwenzi okugenda ng'atwala abasajja ba banne n'afuuka omubuulizi w'enjiri. Era bw'abuulira enjiri n'agitwala mu kibuga eky'e Samaliya n'ategeeza abantu nti azudde Masiya. Avudde mu bwenzi abatandise Mukama amusobozesezza kuba amukiriza okujja mu bulamu bwe asobole okukola ki akati atandise okubuulira enjiri mu kifo ky'okutambuza obwenzi n'olugambo kati atambuza kinjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo naawe gwe nange tukisobola buli bunafu obadde olina Mukama asobola okukufunira ky'onooyingizaawo mu kifo ky'obwenzi oba obubbi n'ebifaanana bwe bityo. Banaye tugenda kusigala mwenzi lubeerera. Kristo ne bw'oba omuzudde leero n'akomawo enkya ku bire by'eggulu asuubiza mu Kubikkulwa essula ya 22 olunyiriri olwokuna agamba atya? Kubikkulwa essula 22 olunyiriri olwokuna agambye era banaatambulanga banaamulabanga amaaso ge era erinnya lye linaabanga mu byenyi byabwe. Erinnya nno munnange tebagenda ditimba nga bwe tulyetimba bw'osiŋŋaana owa poliisi ku luguudo owa traffic ng'alina erinnya lye kuno. Erinnya okulitimba mu bwenyi tebagenda ditimba wano. Kibategeeza nga empisa za Katonda, empisa ziva mu birowoozo, empisa za Katonda nga ebirowoozo byaffe byebyo abifaananyizza ebibye. Kakati gwe abadde alowooza obubbi, kakati mu ggulu otuse mu ggulu obubbi tebukyasobola kubeera mu birowoozo byo, obwenzi tebusobola kubeeramu. Era mu ggulu kijja kuba kizibu era tekiribeerayo ng'omuntu alabye zaabu, kubanga Bayibuli etugamba enguudo zaki? Enguudo za zaabu. Kakati gwe bakusinga naye ng'okutta ettindo otemaatema zaabu ojja kuba oli mu kifo kikyamu era tekisoboka na kubaawo. Kale nno ebirowoozo byaffe ajja bikola ki? Asobola bikyusa. Mukkirize enkyene ya leero ebirowoozo byo atandike obikola ki? Atandike okubikyusa ofuuke omwana we. Bagamba nti omusota guzaala ki? Omusota guzaala musota. Omuswahili agamba nti nyoka inazaa nyoka. Omusota gukola ki? Guzaala musota. Akati Katonda bw'abanga yafuuse kitaawo ajja kukola ki? Ebirowoozo bye ojja kubanga obifaananya naye kubanga mufunye omusaayi gwe gumu. Kale bino ebisuubizo kye bikola mu bulamu bwaffe, era buli ekikemo bwe kinaakujjira n'osoomozebwa kowoola erinnya lya Yesu omutegeeze okusinziira ku kisuubizo kino nti ekikemo bwe kinjitirirako bwe kinsukkako wasuubiza nti ojja kumfunira omukwesese wensobola omwaganya wensobola okukola ki? Okwesimatula. Mukama njagala okukkiriza ekisuubizo ekyo ajja kikola ki? Ajja kukituukiriza. Kyenvudde ngamba ekiti omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugambye buli kiseera si lwaleero lwokka naye ebiseera bye byosigaza mu bulamu buno mweteefuteefu okukola ki? Okuyisa mu bigezo n'ebikemo ebikujjira ebyagala okutwala mu kwonoona. Kale ebyokuyiga byaffe byengezezaako okutufunziza enkyene byonoogabana n'abalala oba naawe byonookuumira mu bulamu bwo obirowoozeeko obifumitirizeeko. Ekisooka bw'olaba ayonoonye munnange nno tewali ayagala kwonoona nti oyo mwenzi obwenzi n'omwogerera n'omutambuza ekyalo kyonna teriiyo mwonoonyi lukube ng'akyeyagalidde. Ekyokubiri obuwanguzi bwe buli era bukakasiddwa nti bwe buli mwani? Mu Yesu Kristo. Bwe tumukkiriza n'afuuka ekitundu ku bulamu bwaffe. Kyakusatu tojja kusigala na mpisa ezo nkyafu mu bulamu bwo lubeerera, kubanga Katonda asuubiza agenda kukukyusa erinnya lyo ekitegeeza ebirowoozo byo n'empisa ze zifuuke
empisa zo mu bulamu obwo era obala ebibala ng'olunyi lwaffe olw'okujjukira lwagambye ebirabo ebisukkirira batandike n'okwewunya nti si yona abadde omwenzi bulijjo ku kyalo kuno, si yona abadde ow'olugambo, naye bwe banaakizuula nti waliwo enkyukakyuka beebuuze ki ekyatuukawo ti yakkiriza mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala kye twayize kye kino nti ekikemo bw'okemebwa tokkirira mu lugendo lw'okwonoona, kubanga ekikemo kiba kikemo. Ekikemo si kwonoona. Kye Bayibuli kyebagamba nti Yesu Kristo yakemebwa naye teyakola ki? Teyayonoona wadde n'okulowooza ekintu kyonna ekyobutali butuukirivu. Naye yakola ki? Yakemebwa naye teyayonoona. Kale bw'onaakemebwa n'okemebwa tekitegeeza nti oyonoonye kati weewereyo ddala oba obwenzi ogende oba kubba obbe oba kuwandiika nnamba zitali ntuufu ng'oli akawuntanti. Ekyo kikemo kibadde kikemo, naye obuwanguzi Mukama n'omukutu ogusobola okutoloka okwesimatula okuva mu kwonoona ajja kukola ki? Ajja kusobola okukuwanguza. Ekisembyeyo kye twogeddeko nti bw'onooba oba osoomozebbwa ng'ogezeseddwa okemeddwa, Mukama mweteefuteefu bw'onoomukoowoola mujjukize ekisuubizo ekyo, era ekisuubizo ekyo olw'okuba omujjukizza ajja kusobola okukikola ki? Okukikuwa era ofuuke omuwanguzi. Mukama waffe njagala omwebaza, naawe nkwebaze olw'okuba ompadde omukisa okujja mu ddiiro lyo enkyene eya leero, era nsaba omukisa gwe ogutaliiko buyinike gutambule naawe okuyita mu lunaku luno. Mukama akumpere omukisa. Katusabe. Mukama mulungi ow'ekisa, kwebaza omukisa gw'otuwadde okubanga tuyiga ne muganda wange akkiriza okujja ku bigere bya Yesu bye tuwulidde enkyene eya leero. Tusoomoozebwa, sitaani atwesibyeko, atuleetera ebirowoozo eby'obwenzi, atukemaakema. Naye nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okumuddukako, gutuwe n'olwaleero tuyite mu lunaku luno nga tuli basanyufu ti tetusobezza ku linnya lyo. Ne bwe tuba tusobezaayo Mukama, tujje gy'oli otusaasire otusonyiwe. Okusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.